O neyanziza nnyo mukulu Senkubuge n'omukyala full figure n'omulabi wa Salt TV mwasuze mutya nyabo obasebo. Omulabi wa Salt TV njagala kutegeeza olunaku olwaleero tuli Kyotera mu kibuga Kyotera nga wano mu Kyotera bagenda okubeera emikolo gya taresita nga ejje lya UPDF liweza emyaka 44. Njagala okutegeeza omulabi wa Salt TV nti Kyotera embeera zikakkamu abantu bonna basanyufu kubanga olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga agenda kubeera mu kitundu kino. Omulabi wa Salt TV yandyebuuza taresita kyekiki. Taresita atandika mu mwaka gwa 1986 nga essasi eryasooka lyali kubibwa mu barakisi y'Ekabamba. Oni ayinza okwebuuza ani yakuba essasi lino eryasooka. Essasi lino eryasooka abasomi oba scholars baliyita the magic bullet nga lyakubibwa General Tumwine. General Tumwine ono bangi bamumanyi nnyo nti bamwogerako nti mu kupako Kenya yakubira essasi lino eryasooka. Naye njagala kutegeeza omulabi wa Salt TV nti singa si ssasi eryo eryasooka mu kitundu ky'Ekabamba singa taresita ono tetuli mumulabako wano. Naye njagala kutegeeza omulabi wa Salt TV nti bannakyotera bonna betegefu okulaba nti gino emikolo gitambula bulungi. Yonna yeerutidde nga bagamba nti President Museveni tuludde okumulaba nga ke kaseera kano tumulabeko. Njagala okutegeeza n'omulabi wa Salt TV nti lino essasi lye twogerako lye bayita the magic bullet lye lireese emirembe mu ggwanga Uganda. Era njagala okutegeeza omulabi wa Salt TV nti the magic bullet ye gireese okubeera nga tulina amagye ag'emirembe, nga tulina amagye ag'empisa. Twogeddeko n'abantu ab'enjawulo nga batugamba nti okuva ku essasi eryakubibwa mu Kabamba gy'olaba emirembe. Njagala okutegeeza omulabi wa Salt yonna n'atulaba nti wano Kyotera buli kimu kyetegefu nga bagenda kuba nti bakuza olunaku lwa taresita. Waliwo omukyala gwe ngenda okwogerako naye ampuulire ye ng'Abanakyotera beetegese batya okulaba nga bakuza olunaku luno olwa taresita. Atunyumizeeko bo embeera gye batya. Maama nsanyusa okulaba amannya go era weebale kujja ku Salt TV. Kankwatire. Amanya nze Twakira Flora, Vice Chairman wa Foot Soldier, Greater Masaka, kibiina kye mobilizer ba NRM. Ndi musiimu nnyo eri President Museveni olw'okukkiriza olunaku luno ne lujja ewaffe Kyotera. Ekyamazima ffe nga bannakyotera tufunyeemu. Tuli basiimu nnyo nti twafunye amasomero, twayonjeza ebibuga, abantu baffe babajjanjabye. Ekyamazima amalwaliro gonna bagatuwadde eddagala ffe. Tuli basiimu nnyo ne gavumenti service gyetuwa. Twazannya omupiira ffe nga bannakyotera tuzannya n'abamagye tebaatukubyeko ne tubagoba n'obagoba ekyewuunyisa. Yogera ku mpisa y'amagye ku myaka egya 44 egya UPDF. Ffe tulina eddembe. Baatuwa eddembe ekyamazima. Omusirikale omusanga omusanze n'ava ku katebe n'akakuwa gwe n'otuulako ng'omuntu wa bulijjo. Twabagobye mupiira naye tebanyiize n'ebirabo ne tubitwala. Tuli basiimu nnyo okukolagana n'amagye ga Uganda era ffe nga bannakyotera twakifunyeemu ekyamazima. Woteeri zaakoze, ebifo byonna byajjudde, twafunye ssente. Tulina kye tuyinza bagamba wabula okwebaza ekitongole ekya security kyetunafunako kizibu kyonna nti balina bubamenye abantu bangi naye tuli basiimu ate ebintu byaffe byonna birungi. Obubaka eri President Museveni obusembayo nti oli mobilizer wa NRM kutogende ku mikolo. Nze nga Twakira Flora, Vice wa Foot Soldier, President Museveni nkusabira buwangazi kubanga kyotukoledde. Bwe tulaba amawanga amalala ebizibu bye gayina nga ffe tulina eddembe. Kyamazima tusaba Katonda akutuwangaalize. Mbaagaliza olunaku olulungi, bannakyotera mbakunga mujje ku mukolo twanirize President Museveni. Mbeegayiridde nga bannakyotera omugenyi ali waffe ate ne muhooza ajja. Omulabi wa Salt TV njagala okutegeeza nti essanyu lingi nnyo wano mu bitundu by'Ekyotera. Omukyala ayogedde ku kya security. Njagala okugamba amazima nti yonna gye tuyise nga security eggulugulu nga buli omu musanyufu, naye nga kino kiva ku ssasi lino eryasookera ddala okukubibwa mu bitundu by'e Kabamba oba mu barakisi ya Kabamba mu mwaka gwa 1986 ng'abamu balifaringa ku ssasi lino nga lye bayita the magic bullet. Abamu ba scholars bagamba nti bagala kunoonya at least nga basobola okufuna ekisosonkole ky'essasi lino at least baliteeke mu archive kubanga olw'essasi lino
essomo lyoeriti eryakubibwa General eritumwine kati omugenzi lireese emirembe mu Uganda, lireese enkulaakulana mu Uganda, lireese buli kimu omuntu kyasobola okulabako. Njaga okutegeeza omulabi wa Salt TV nti olw'eryo essasi eri limu eryakubibwa e Kawamba tulaba enkulaakulana. N'Abannakenya batandise okujja mu Uganda okubenchmarkinga olw'emirembe egiri muno. Mu Kyotera tugenda kubanga tusiibamu, mu Kyotera tugenda kubanga tubaweereza buli kimu ekikwata ku mukolo guno ogwa Tarehe 6. Naye njagala to give you the recap of Tarehe 6 nti amagye gabadde gakola okutereeza ebitundu gyo twabaddeko mu abatwa oba gye bayita Rufura ey'e Kampala nga balongoosa as a way of rewarding the Ugandans. Olunaku olwaleero njagala kwogerako n'abantu nga 2-3 the historicals. Mukulu Senkubuge njagala onsaasire ne mukyala Fulfigalo wano bataata njagala kwogerako nabo the historicals batubuulire olunaku luno olutegeeza ki gye bali taata kwaniza okulaba ku Salt TV amannya era osenziddewa. Amanya gange nze historical Godfrey Nume ssentebe w'abazirwanako okuva Kiboga district era vice chairperson wa NRM Kiboga district. Tubuulire ku lunaku luno olwa Tarehe 6 lunaku lukulu nnyo ffe ng'abazirwanako kubanga Tarehe 6 nga 6 nze ow'Ekiboga nga 7 nali President Museveni ebiseera ebyo omwana waffe yali azze yayingira Ekiboga biseera ebyo nali muvubuka muto wa myaka 26 naye olw'empisa n'embeera gye twalimu ffe ng'abavubuka mu budde obwo nga aba UPC batubuzzaako obwekyusiso nga batuyiga okukamala ffe ng'abaali abawagizi b'ekibiina UPM n'olwekyo twali tuyisibwa bubi n'olwekyo twayanguwa mangu nnyo okulabika nga tweyunga ku lutalo olw'okununula eggwanga lino. Yes. Tubuulireko ku ssasino eryasooka nga gwe historical lyali litya kyali kitya mu nkambi e Kabamba nga 6 e Kabamba ekibinja bwe kyajja abaana enkwatangabo 27 bayingira Kabamba mu barracks General eritumwine yali akulembeddemu yakuba essasi eryasooka ku lunaku olwo era ne luba ng'olutalo lutandise era ne wabaawo okugjayo emmundu ezatandikirwako ne boolekera ewaffe Ekibogera gye baasibira. Yogera ku mirembe egiro kati n'omwagireeta. Emirembe weegiri tweyagala enkulaakulana etuukiddwako omukulembeze waffe His Excellency President Museveni ebiseera ebyo yali leader waffe Chairman of High Command yatulaga nze nganze historical Godfrey Nume nebaza Katonda olw'okuba nti nsobodde emyaka gino gyonna ebyatwala mu nsiko mbirabye tutuukiddwa eddembe first eddembe lye twalwanirira weeriri enkulaakulana yonna weeri abantu beesalirawo obukulembeze nga bayita mu kalubu kyekintu ekikulu ennyo okwesalirawo ne balonda omukulembeze waabwe ne babeera nga yadde oli mu kibiina kirala ojjidde mu kibiina kirala olina eddembe lyo okwesimbawo ne bakuwa akalulu n'oyitamu. Historical tweyanziza nnyo bangamba nti obudde bugenze ndi mu Kristo wa House of Prayer Kanani. Amanya gange ye Godfrey Nume tumidde nnyo musumba wange Alozias era kwali kumpewa akola omulabi wa Salt TV ebiri Kyotera biggwa maloji. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.